Yonna gy'osibye munnaffe ng'osumbukana nti oziwenja katusuubire nti ozifunye bwe ziba ziganye ate munnansi enkomerero olunaku olw'enkya ziyinza okulabika. Nkwaniriza mu gataliiko nfuufu ekiro kya leero yenze Paul Mayinja ntumbudde n'amawulire gano. Kansooke nkuwa emitwe emikulu egigalimu ngenda kudda nago mu bujjuvu. Chocmel, merci. Ab'obuyinza bongedde okunyweza ebyokwerinda mu lw'enzooli olw'obulumbaganyi obwabaddeyo. Omuntu abateetegirize barenge okutumanyisa. Akwata ebintu byange ne babyonoona byonna. Namwandu atubidde n'abaana bataano olw'abatuuze okubakoonera ennyumba. Bayadduka. Omusajja bwe bamulabako mbu bamutemeeteme. Pulezidenti Museveni atongozza eddwaliro erizimbibwa bamusiga nsimbi n'abeebaza. Jeno Mugisha muntu asagudde akalulu ekyengera ne Makindye Ssaabagabo ne yeeyama okukola ku bibanyiga. Leero tugatandise n'ab'obuyinza mu bitundu ebya Lwenzooli bano banywezezza ebyokwerinda oluvannyuma lw'abatamanya ngamba okulumba ebitundu kuli Kasese, Bundibujjo ne Fort Portal olunaku olw'eggulo. Mu kiseera kino okulawuna kwongeddwamu amaanyi. Ab'obuyinza Fort Portal banywezezza ebyokwerinda n'okulawuna oluvannyuma lw'abatamanya ngamba ababadde n'emmundu n'ebisi okulumba ebitundu bya Lwenzooli olunaku olw'eggulo. Mu bitundu ebyalumbiddwa kwabaddeko Kasese ng'eno baalumbye enkambi ya poliisi, Bundibujjo baalumbye enkambi y'amagye ne Fort Portal ku byalo okuli Bonde 2, Kanoni Apollo ne Nyakasula mu Fort Portal North Division. Ab'ebyokwerinda mu kwenganga abalabi bano basseeko abamu n'abalala ne bakwatibwa. Quickly. 15 have been arrested. Kati omumyuka wa RCC wa Fort Portal Emma Businji ategeeza nti ebyokwerinda byongeddwamu amaanyi okuli ab'ebigere n'abalawuna okwetoolola ekibuga n'ebitundu ebiriraanyeewo. We have intensified patrols mu site yona kandi tumiitinga n'abantu kubamanyisa nti ekigenda mu maiso. Businji ategeeza nti enguudo eziyingira n'ezifuluma Fort Portal, Bundibujjo ne Fort Portal Kasese zonna zirondoolwa. Asibye abatuuze okubeera bakakkamu n'okwongera okwekengera abantu bonna be batamanyi babaloope mu b'obuyinza. Obaraalole ekintu kibateetegerize ndi omuntu obateetegerize barenge okutumanyisa niko tusobole kugira response nuko tusobole kulinda abantu n'ebintu byabo. Businji ategeeza nti bakyakunya abakwatiddwa mu kabinja kano babuulire bwe beeyita na lwaki baalumbye. Upon interrogation bajja kutumanyisa ekigenderero kandi mbakoolooha. Mu kiseera kino bizinesi ezitali zimu Fort Portal North Division awabadde obulumbaganyi zizzeemu okuggulawo nga n'emmotoka ez'olukale zikwaza. Abatuuze be twayizaamu nabo bategeeza nti bakyali mu ntiisa olw'obulumbaganyi obwabadde mu kitundu kyabwe. Abantu twafuna kweraliikira kw'amaani twarara tutabyamira mutima tuhaheera abokuba n'abandi mu maju tebareiremu. Egekano y'amazima g'enyinto z'okugenda mu kisaka nambere okulemera kuno baliyomba kugambira no haliki ali abaisi nabweki twena twikairaho stack tundairire kimuntu abyamire n'abaana hano mbairukirizeyo bagenzere no mutawuni nagamo barabane baita kutandika kutusara yitwakire tuli bakuru omuntu osokwesereka osokoraki. Ne Kasese tugenzeeyo ng'eno omuwendo gw'abatiddwa mu bulumbaganyi obwakoleddwa ku poliisi e Kasese ne lugenda bala gutuuse 19 e Kasese yokka nga bo abakwatiddwa bali 40. Mu lukiiko lw'ebyokwerinda olukubiriziddwa minisita omubeezi w'ebyamawulire ne tekinologiya Godfrey Kabyanga, amyuka rapisi wa Lwenzooli East Muhumuza Alex ayogedde ku muwendo gw'abakwatiddwa. The number of people in custody are 40 people, including women. The number of people put out of action, meaning those who lost life, are standing at 19. What I want to assure you, nobody is going to be slapped to this piece. Minisita Kabyanga obulumbaganyi muno abutadde ku bantu abasusse okukkiririza mu byawongo era nga bakukwata buli yakubadde emabega. Some of them are deceived by witch doctors and they give them a lot of hope and they leave their jobs and go into those barbaric acts. I think now mindset change is the only thing we can go in for.
Kabyanga yebaza abatuuze olw'okukolagana n'ab'ebyokwerinda. It was the Wananchi who alerted police that they have seen unfamiliar people moving around. Ssente wa disitulikiti y'e Kasese Elifaz Muhindi agambye nti bajja kufaafagana buli muntu eyakubadde emabega. From a reliable source, they seem to be having some sponsors and the government is going to track them and we shall get them. Jonathan Singwire ne Gilbert Muhanguzi bakusekedde gwino ku Lwabukedde TV. Waliwo omukyala gwe baakoonera amayumba n'okwokya ebintu mu kutwalira amateeka mu ngalo Nakaseeta mu Kalungu ono asabye obwenkanya. Kiddiridde bba kutiisibwatiisibwa bw'atyo n'adduka n'ewaka kati yatubidde n'abaana be 5. Lydia Nansamba we Nakaseeta mu ggombolola ekyamuliibwa mu disitulikiti Neba Nansamba gusanze n'abaana be ku nnyumba ezaakoonebwa ng'amaziga gamuyitamu ategeeza nti embeera okumwonoonekera yatandika mwezi gw'omusanvu abamu ku batuuze okulinda balirwana be bwe baateeka ku Robert Senoga ekigambo nti yali aguze ebigambo okuwa amayembe agabatigomya. Baateekako omwami wange ekigambo nti nno yaleeta amayembe. Agamba okubakolako obulumbaganyi baasooka kutuuza lukiiko olwetabibwamu n'abasawo b'ekinnansi nti ne lusalawo Senoga agobe ku kyalo n'ekyaddako kwali kusaanyaawo bintu byabwe wakati mu kutiisibwatiisibwa banadduka n'okutuusa kati nga tamanyi mayitire ge. Batuuza olukiiko ne bagamba omwami wange agobebwe ku kikungu nga bwe beewerera abaana bange okubatta. Omusajja bwe bamulabako mbu bamutemeeteme bamutte ne kiyamaani waali ne bakwata ebintu byange ne babyonoona byonna. Wabula Nansamba alumiriza nti ensonga zonna zeekuusa ku fitina n'obujja abamu ku batuuze be babalinako olw'okukola ennyo ne babasingako mu byenfuna. Ebiseera twagulayo ekibanja kya bukadde 5 kiri wansi eri ku mikyungirwa. Kasita bawulira nti nno tukulina akantu ke tukoze ng'awo bagamba amayembe gabakutte olw'okuba tubasinga ne bw'oleta katemu lujja bagamba nti nno yagula mayembe olw'okuba tubasinga tukola ne tubasinga. Agamba nti mu kiseera kino yaddukira wa ssenga wa Adija Namatovu gw'agambye nti naye embeera emuyinza olw'okubulwa engeri gyamubeezaawo n'abaana kati abava ne mu ssomero era alajjanire bekikwatako bamuyambe afune obwenkanya. Mbeera mbi nnyo gye mpitamu n'abaana. Abaana tebasoma essaawa eno mbeera wa ssenga. Naye alina abantu be baalabirira. Maama Nabbanja Pulezidenti Museveni nsaba buyambi bazeewo ennyumba zange. Ssenga Namatovu ne kitaawe Dominico Lubega nabo boogedde ku mbeera eno ne basaba abakwatibwako babeeko kye bakolawo muwala waabwe n'abazzukulu bayambibwe. Kubanga kati nina famire yange ate nateekako n'eno famire y'abazzukulu bange. Kati embeera si nnungi era tusaba buyambi ewali abantu abatusingako. Babakwateko abawaggulu abasingako balekerawo okutwalira amateeka mu ngalo kisusse. Abakulembeze b'ekitundu okuli Kansala Justin Nakiwala n'eriya Mbalala Liiso lya Ngege ssentebe w'eggombolola eno basibye abatuuze okusooka ng'okukwata ensonga n'obwegendereza nga tebanatwalira amateeka mu ngalo. N'olwekyo tulina emitendera egy'enjawulo gisobola okuyitiramu kulanga tusobola okugonjoola ensonga ezo. Omubaka wa Pulezidenti e Kalungu Seif Katabazi avumiridde ebyokutwalira amateeka mu ngalo. Asuubiza okukwatagana n'ab'ebyokwerinda mu kitundu balabe engeri y'okuyambamu famire eno okufuna obwenkanya. Nengenda kukwatagana wamu ne DPC ne Giso wange ne Diso tulabe nga tuyamba omukyalo obwo. Omwogezi wa poliisi mu kitundu kya Masaka East Twakasirye ku lukomo lw'essimu ategeeza nti bali mu kunoonyereza ku beenyigira mu kikolwa kino. Tosobola kutandika ng'olowooza nti oli yaleeta amayembe n'ebyokola ku kyalo nga tolina bujulizi. So abo n'abakola ekyo bagenda kukwatibwa babeere nga bavunaanibwa ng'amateeka bwe galagira. John Bosco Seruwo yakusakedde gweno ku Lwabukedde TV. Kulikira ddala musasu waffe ate Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni ategeezezza nga gavumenti bwegenda okukwatizaako amalwaliro g'obwannannyini kubanga akizudde nti gano gakola omulimu gw'amaanyi nnyo. Pulezidenti okwogera bino abadde atongoza eddwaliro erya Caris Medical Hospital nga nno liri mu kuzimbibwa e Magere mu Kasangati. Pulezidenti Yoweri Kaguta wabula Museveni atongoza eddwaliro lya Caris Hospital eriri mu kuzimbibwa erisangibwa e Magere Kito ye Kasangati mu disitulikiti y'e Wakiso.
egatira mu Caris Group nga president asinziddeyo n'ategeeza nti ebyobulamu bikulu nnyo mu ggwanga era gavumenti ekola kyonna ekisoboka okulaba nga musigansimbi abavuddeyo okugikwasizaako babawa obukuumi wamu n'okubanguyiza mu byetaago basobole okwongera ku bungi bw'amalwaliro agazimbibwa mu ggwanga. Tewali mbeera mbi okuyamba amalwaliro ga bwannannyini kubanga gakendeeza ku mujjuzo okubeera mu malwaliro ga gavumenti. Museveni annyonnyodde engeri gye yasinkana bamusigansimbi bano era abasiimye olw'omulimu gwe bakoze mu ssente ze bakuŋŋaanyizza okuva ebweru w'eggwanga. The young people who have initiated the work of this hospital. President ayozayoza abavubuka abato abatandise eddwaliro ery'amagero. Akubiriza bannayuganda okwesa omukisa mu katale akawa mu Afrika okutunda bye balina kyokka n'akubiriza abantu okukumya okuwalagana mu mawanga ne mu ddiini wabula bakozesa ebitundu byabwe eby'enjawulo basobole okutunda ebintu byabwe. Wambula Museveni akubiriza bannakibiina ky'NRM okubunyisa manifesito yaabwe omuli okwongera ku bungi bw'emirimu okunyweza ebyokwerinda ebyenkulaakulana obutale n'ebirala nga kwagenda okusinga okussa amaanyi mu kisanja ekiddako nga NRM ewangudde akalulu. And that's why I say we say in the manifesto eddembe enkulaakulana munokukigambo ky'okusasa obugagga. Ensonga lwaki manifesto yateekamu ebintu ebyo eddembe enkulaakulana n'obugagga and differentiate wealth development in ours. Ssente w'NRM Wakiso Moses Mayanja asimye President Museveni olw'omulimu gw'okutumbula ebyenfuna by'abantu ng'ayita mu nkola ya PDM kyokka alina byasabye pulezidenti abakolere naddala mu bitundu bya Wakiso eby'omukyalo omuli ebbula ly'amazzi. Mu mbeera yonna zirakola wamu naawe kubanga ebintu ebyo binakuteekawo. Mu manifesto wagambye engulu zyakolebwa lwakukola n'ezikoleddwa. Naye lwafeera lukyaganyamye katono olw'akakiri bawale. Naye nsaba pulezidenti omulundi guno nkimanyi okulowooza ku nnyo nga basono era kyalikikolako. Davis Ikiriza akulira akakiiko ka musigansimbi aka Caris Group ategeeza ng'eddwaliro bwe ligenda okuyamba abantu okufuna obujjanjabi obulungi. The hospital has 125 beds inpatient, 18 intensive ICUs. Is going to be having a major hospital and a nursing university where Ugandans will train in nursing with sufficient skills to market our fellow Ugandans in international markets. Agamba nti akwongera ku bungi bw'emirimu eri abasawo wamu n'okusomesa abasawo okwongera ku bukugu bwabwe. And artificial intelligence which will enable us to employ more than 1,000 doctors, Your Excellency. We are doing this following your call for scientists. Abantu ab'enjawulo abava mu Wakiso basimye President Museveni olw'okuba musigansimbi omukisa ne basobola okuzimba amalwaliro amalungi mu ggwanga. Kubanga mumanyi nti disitulikiti eno erina abantu miliyoni 3.5 yeetaaga amalwaliro amanene nga 3 agali ku mutendera gwa hospital. Omulamu okugamba nti protecting the gains byebintu bino bitugenda okukuuma amalwaliro agagumulawo amalwaliro agatadde mu ssente. Amalwaliro agazimbibwa abaana abasomyebwa. William Tyaba yakusakidde eggulu lino ku Lwabukedde TV. Ate ssaabawandiisi w'ekitongole ky'ebibuuzo mu ggwanga ekya UNEB Dani Nokorach Odong ono alabudde bannannyini masomero obutentantala kubba bibuuzo eby'abayizi ab'ekibiina ekyomusanvu ebitandika olunaku olw'enkya. Kino kiddiridde okukwatibwa kwa Director w'essomero eryatura Community Primary School erisangibwa mu Oyam abadde agezaako okuwa enguzi yakakadde kamu akulira abakuuma ebigezo. Poliisi mu disitulikiti y'e Oyam ekotta abantu 3 nga bagezaako okugulirira abakuuma ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu ebitandika olunaku olw'enkya. Abakwatiddwa kuliko Odong George, Director w'essomero erya Altura Community Primary School erisangibwa mu disitulikiti y'e Oyam, Sakwe Kut Simon ow'emyaka 32 yali omusomesa mu ssomero lino ne Awok Lovisa ow'emyaka 26 nga musomesa mu St. Gracious Primary School, Balopwa Leader City Division.
Ssaabawandiisi w'ekitongole kya UNEB Daniel Nokrachi Odong alabudde abaagala okubba ebigezo. Our people, our security teams are alert on the ground. For those that may be thinking of devising any means to cheat, right now as I speak, our security teams have arrested the director of a school called Atura Community Primary School in Oyam district. This director got to know a scout who was supposed to go and be responsible for the overseeing examinations tomorrow in his school. He contacted the scout with the view of bribing the scout. Our security teams picked up this information and he was arrested attempting to bribe the scout together with the other examinations. Omwogezi w'ekitongole kino Jennifer Kaole Musamba ategeeza nti waliwo abatemezaako nga mu disitulikiti y'e Kayunga, Gomba, Buyende, Kalungu ne Kampala waliwo abaagala okubba ebigezo. Ng'ekitongole tutaddewo amaanyi mangi nnyo mu bukuumi bw'ebigezo bino. Twalina omu agenda kufuna obupapula buno kati bannaffe ba head teachers ne directors bwe bakitegedde alabanga bagezaako okufuna omwaganya omulala bayinza okuba nga bayitamu naye kirungi tukwagana n'abantu bangi ab'ebyokwerinda ali ne basuperwise baffe nabo tubalina mu field so gamunanga ali eyo teweeyibaala. Abayizi 7,875 be bagenda okutuula ebigezo mu ggwanga lyonna olunaku olw'enkya nga bakutandika n'ekigezo eky'okubala. Judith Nalugwa yakusakidde eggulire eno ku Lwabukedde TV. Retired Major General Mugisha Muntu onatalaze ebitundu ebya Busiro East ne Makindye Ssaabagabo ng'asagula kalulu abatuuze ne bamulaajanira ebibeewanisiza emitima omuli emivuyo ku ttaka, enguudo embi n'ebintu ebirala. Abagumizza nti bw'afuuka pulezidenti byonna agenda kubikolako. Retired Major General Gregory Mugisha Muntu akwatidde anti bendera okusagula akalulu akutandikidde mu Busiro East ng'olukuŋŋaana olusoosa alukubye mu ttawuni y'e Wakiso ne bamulaajana ku bufeera obususse mu bakozi ba kanso nti babajjako ssente nnyingi okubakkiriza okuzimba ne bamusaba nti waafuuka pulezidenti alwanyise enguzi n'abasuubiza okukikolako. Abamu tweyiiya tulina obuzibu tuvuga booda tusula mu mpewo ne bukeera enkya n'ogula akapolotiko n'otandika oyiiya ozimbewo kalungu. Abatawuni kanso ne bafubutuka gye bafubutuse ne bawamba buli kimu ne batukwata ne batusiba. Ssente ezo ze batuggyako zaaki era tuzifuniramu wa? Ekirubiro kyaffe kyakulaba nti waliwo eggwanga eririmu emirembe eririmu ki obwenkanya. Bwebwo bw'oyogera okumanya nti erino tteeka oba si tteeka. Ekyengera abakolera mu katale ka Nabazza Dairy Market bamulaajanidde ku mbeera mwe bakolera. Ate nga kisoboka bakyenjagala mbasuubize bannyabo ne bassebo kisoboka era kisoboka. Kyokka poliisi erabye abantu bongera okukuŋŋaana abasirikale ne balagira General Muntu okuvaawo abasuubuzi kye bagaanye ng'oluvannyuma embeera ezze mu nteeko. Agumizza bannawakiso nti wakuzimba obutale, enguudo, amalwaliro n'okugateekamu eddagala n'okumalawo emivuyo gy'ettaka. Ekintu ky'amataka kireeta okusanyalala mu nsi. Abali ku ttaka beeraliikidde basobola okubaggyawo. Buli alina nanka taito alina etaito alaala asula ng'alowooza engeri gy'anajjako abantu abali ku ttaka. Agenze e Kasenge ne yeeya mu kukulaakulanya ttawuni zonna ezeetoolodde ekibuga Kampala. Ayolekedde mu Makindye Ssaabagabo n'akunga abaayo okumuyira akalulu n'abasuubiza okubaleetera enkulaakulana ey'omuggondo. Andikidde mu disitulikiti Ramo ng'asanze okusoomoozebwa olw'enkuba ebadde etonnya wakati mu kusoomoozebwa kw'amakubo bakira agaseerera okukamala. Abeeno baliko bye bamusabye abakolereko. Some of the people who have brought their cattle here and they are protecting our cattle in our land without our consent. Initially, they took away our cows so that the land remains vast and they can come in with their cattle,
claiming we are not using our land. Building big hotels and this and that. He doesn't care who is going to move on those roads. In fact, you have been from Kikuman to Balabek. You have seen the road. Akalulu akesigamiza ku balaala abali mu kitundu nti basaanye badde gye bava kisobozesa abantu ba Kyoli okukozesa ettaka lyabwe. After taking yours, now they came to take your land and the prayer. That was a deliberate plan to make you poor. I grew up knowing it. I told us a very proud people. Oluvannyuma yerekedde disitulikiti y'Ekitugumo ng'enna yayinyiziddwa bannakibiina basookedde pagayo nga Nandala abasiimye okumwaniriza n'omukwano era n'abasuubiza okubakolera nga bamulonze. Ku saa 11 Nandala ne bannakibiina okuva mu Kitugumo boolekedde mu munisipaali ya Kitugumo gye bakubye olukuŋŋaana olusembyeyo wakati mu bawagizi abadde abayitirivu. Kyokka basanze poliisi ebasuulidde emisanvu ekijja abawagizi ba Nandala mu mbeera era ekiddidde kubadde kusikaŋŋana bitogi. Nandala alabye ebiseera bimuyitako afumye emmotoka ye n'atambuza ebigere wakati mu kusaakaanya okuva mu bawagizi be. Abasiimye olw'okumulaga omukwano era n'abasuubiza okukola ku bibaluma. James Magala ne Ernest Chazo bakusakidde gweno ku Lwabukedde TV. Weewaawo bwe gatyo n'agataliiko nfufu ekitundu ekisooka bwe gatambudde. Amalala mangi tujja nago mu kyokubiri naye sooka olabe ku gano. Linda ne bino mu gataliiko nfufu. Bannaffe abakutuusaako Sanyuka Banana Flavor Gin bakuleetedde akenga akapya ke bayita Sanyuka Paulika. Kalungi nnyo ate nga kasangibwa mu maduuka gonna mu Uganda. Keyunire. Abaseeta High basabidde abayizi ba siniya ey'omukaaga nga beetegekera ebyakamalirizo. Era ng'ekika tuli mu nteekateeka ey'okumaliriza kampani yaffe ey'ekika mwe tugenda okukuumira emmaali yaffe yonna yonna. Abazzukulu n'abazzukulu abalijja basobole okugisanga nga weeri. Tubakuutira bannaffe tubeere bakozi. Twawulidde nga Ssaabasajja atulambika bulungi, tubeere bakozi nnyo, twewala abo abatuwa obunywebwa. Ne naffe tubeere bakozi nnyo, twagale Obuganda kubanga butuli mu musaayi, ate tubulwanirire mu nsonga zonna zonna ezibazizze. Omumyuka wa ssentebe w'ekibiina kya NRM asooka mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo akubiriza bannakibiina abaafuna bendera okwogereza abeesimbawo ku lwabwe bave mu kalulu olw'ekibiina kyabwe kisobole okutambula obulungi. Abyogeredde mu disitulikiti y'Eruka gy'asinkanidde abaaweebwa bendera okuvuganya ku bifo by'enjawulo. Omumyuka asooka wa ssentebe wa NRM mu ggwanga Alhaji Moses Kigongo akubiriza bannakibiina kya NRM abaweereddwa bendera okwogereza abo abaawangula mu kamyufu baleme okuvuganya ku bwannamunigina kuba kiba kizza ekibiina emabega. Bakuwaanawaana enkya ojja kugwa ate olunaamala okugwa nga bakugamba batubye tugende tuwaabe. Kigongo nga werekeddwa Kaji Farouk Kirunda amyuka munnamawulire wa President Museveni era nga yavunaanyizibwa kukunga abyogedde asenkanya bannakibiina kya NRM abakwatidde bendera mu disitulikiti ey'Eruka. Kigongo asabye bannakibiina okuwagirawo bokka abaweereddwa kaadi okuviira ddala wansi okutuuka ku President Museveni. Kati wano webagambira bw'oba oyagala okufuna ky'oyagala akalulu k'obutakufiira na bwereere kawa omuntu akutte fulaga oli gy'ategeera. Abalabudde ku kabyako okutondawo obubinja kiba kizza ekibiina emabega. Liida takola clicks tabeera mu buboondobondo obugeya abantu bwaba butandika okukola obubiina obuwakanya kano kawakanya kali tujja kwonoona movement egwe n'okugwa. Kigongo yeebazza Hakirunda olw'okulwanirira abantu b'e Busoga era nabo n'abasaba okumuwagiranga mu byakola. Munaki
mukikola bannange bwebeera ekyo mukikoze nja kuba musanyufu nnyo. Wano ssentebe NRM eruuka era nga omubaka wa Luuka South Sir Stephen alaze ensonga ezina okukolebwako nga President Museveni tannagenda mu kitundu okusagula akalulu omuli n'ekyamalwaliro. Disitulikiti ya Luuka sebo kasooka ebeewo n'abantu 29,000 tuzira district hospital. Tuvunaanizibwa okwetunda, twavunaanizibwa okutunda manifesto daife ng'NRM nga tutandikira bangulu ku muzeeyani His Excellency the President. Ya Kironda asibye abantu beeruuka okulonda mu bungi abakwatidde ekibiina ky'NRM bendera okuva ku mirandira okutuuka ku pulezidenti olw'ebyo ebikoleddwa gavumenti. Mulonde wangulu eno n'amaanyi mutu w'amaanyi agajja okwira kwaba mwe n'atulekamu ekiyongo bwe tutujja kwira nimwe muli kusembayo okulondebwa mwe abali wansi so ndikubasaba mulonde bulungi mutu w'amaanyi ag'okubanona kwaba mwe n'alonda obubi wangulu abantu bajja kuba ku drip. Kironda ategeeza nti abakulembeze abanaaba balondeddwa be bajja okutuusa eddoboozi lyabwe mu bekikwatako okubatuusiza obuweereza. Mbasabye ekibala mulonde n'amaanyi mutegere kyendikola ki kyendikoba. Yes, abadinkoni w'ekiyunga Reverend Canon Moses Dikange nga yakulembeddemu essaala asabye bannakibiina ky'NRM okukwatagana. Abantu abali gano nenda kubeegemba banamuyisanie mwogera olulimi lutya. Ate ababaka b'NRM ne baminisita abava mu Buganda nga bakulembeddwamu ssaabawolereza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka basiibye buweekula nga bafeffetta obuwagizi bwa Pulezidenti Museveni mu nteekateeka ya Buganda ku Museveni. Kaweefube awumeddwamu omuto omubaka omukyala ow'e Hope Grania Nakazibwe ng'ategeeza nti mu myaka 5 gavumenti ekoze nnyo okusasula bannannyini ttaka ababadde baliisa ab'ebibanja akakanja okukola enguudo n'okuzimba amalwaliro. Agamba nti ekisigadde baagala Mubende eweebwa enguudo ez'enkizo olw'ekyobugagga kya zaabu ekisimwa. Ssaabawandiisi wa PLU David Kabanda asabye abantu b'e Mubende okunywererako Pulezidenti Yoweri Museveni n'abakwatidde NRM bendera. Ssentebe wa disitulikiti Michael Ntambi awanjagidde ssaabawolereza wa gavumenti Kiriwa Kiwanuka okusonyiwa abatuuze abaze bakwatibwa ku misango gy'ettaka omufiiridde abantu okulinda emmere n'ava Namutebi ne Abdallah Kayizi ku kyalo Kirwanyi ne Kikyukyulo nga bangi baludde mu makomera. Mukwanukula ssaabawolereza Kiwanuka akkiriza nti abamu ku bano agenda kubateeka ku lukalala lw'abasibe abeetaaga ekisonyiwo kya pulezidenti ate n'abali mu kuttunkana emisango bayimbulwe kakalu. Kyokka alabudde abatuuze okukomya okutwalira amateeka mu ngalo nga banyigirizibwa. Ye minisita w'ebyettaka Judith Nalulen Nabako ategeeza nti gavumenti ekoze buli ekisoboka okumalawo entalo z'ettaka e Mubende ng'esasudde balandiroodi 29 mu bitundu ebyalimu endooliito ebyapa n'ebiwa abatuuze. Essomero lya Seta High School Green Campus ettaka Jjunge ne Seta High School L-Level Campus ekigombya mu disitulikiti y'e Mukono basabidde abayizi abasiniya ey'omukaaga abagenda okutuula ebigezo omwaka guno. Abayizi bawabuddwa okwekkiririzaamu nga baddamu ebibuuzo. Ku ssomero lya Seta High Green Campus ku Kayunga mu disitulikiti y'e Mukono emisa y'okusabira abayizi abasomba 13 abagenda okutuula ebigezo bya siniya ey'omukaaga etandise na kusimba nnyiriri ng'ekulembeddwamu Reverend Father Vincent Musiime nga yambibwako Reverend Father Alex Mugalo.
Yeetabyeko abazadde b'abayizi nga basomesa bakulembeddwamu Paul Alibundi omukulu waalyo. Father Tumusiime asabye abayizi okwekkiririzaamu nga baddamu ebibuuzo kubanga basomeseddwa abasomesa abalungi ddala. And the students themselves pray. Once you pray and you trust in the Lord, you know that Yahweh will always be on your side. And once he's on your side, there is nothing that can defeat you. Mu mmisa eno batonya ebirabo ebya ssente n'ebikalu ebikulembeddwamu amazina. Abazadde bawanisa emikono ku baana baabwe okubasabira nga Father bw'abakansira amazzi ag'omukisa. Oluvannyuma lwa mmisa abayizi beebazizza bonna abayambyeko mu lugendo lwabwe olw'okukaabya ekkalaamu. Tugenda mu bino ebigezo nga tuli bavumu nnyo. Nebaza baddayo kitabo essomero okututeekamu essimbi tweetera abasomesa abalungi. Era ndi mukakafu ebibuuzo tugenda biyita bulungi. Luyinda Lali ku lw'abazadde yeebazizza abasomesa olw'omulimu gwe bakoze mu bayizi. We sincerely thank the school administration and all the teachers for their tireless efforts. Abasomesa bakakasizza ng'abayizi babategese obulungi. Abaana baffe tubateeserese bulungi. Twagala okwebaza Katonda era ng'ekyo kitufuula ekyenjawulo. Tuli bagumu nti ne ku luno bagenda kukikola tugenda funa 20s nyingi ezitabeerangawo. Sister Crispina Namara wa Seta Junior School Mbalala asibiridde abayizi bano entanda. Lastly, we want to wish each one of you the success that you worked for. Omukulu w'essomero lino Paul Alibundi alambuludde ku muwendo gw'abayizi abagenda okutuula ebigezo n'engeri gye bateekeddwamu. Tulina abaana baffe 303 bangi ku bano bonna bajja kusobola okufuna courses mu Seta University. So we are basically science based. Asabye abazadde okutwala abayizi bano mu Seta University olwo basigale nga batambulira ku musingi n'empisa ebibateereddwamu. Bangi ku baana baffe batusabye dda nti baagala okuyingira Seta University. Abayizi bakyamudde abazadde n'amazina. Ne ku ssomero lya Seta High Level Campus Kigombya emisa y'okusabira abayizi 296 bagenda okutuula ebigezo bya siniya y'omukaaga etanze n'okusimba ennyiriri ng'ekulembeddwamu Reverend Father Amani Mukasaziwa nga yambibwa ku Reverend Father Peter Ntega akulira ebyeddiini y'Abakatoliki mu masomero ga Seta. Yeetabyeko bazadde b'abayizi n'abasomesa nga mu kubuulira Father Mukasa akubiriza abayizi bano okwekwasa Katonda ate mu luwummula babeereko ekintu eky'enjawulo kye bakola ekibagattako omuwendo. Naye ekigambo eky'obuteetegeka bulungi, ekigambo ky'okutya ennyo n'ekigambo ky'okupapa, tibwebyo ebisatu nga babikoze tebeerabira Katonda, byonna Katonda waffe yakulembera. Abazadde batadde emikono ku bayizi okubasabira Father n'abakansira amazzi ag'omukisa. Mu mmisa eno batonya ebirabo eby'ensimbi ssaako n'ebikalu nga bakulembeddwamu Ramadan Songa omukulu w'essomero lino era nga biwerekeddwako amazina. Oluvannyuma lwa mmisa abayizi bazannya akatambi akalaga olugendo lwabwe mu kibiina ekya siniya ey'omukaaga kye bamalako. Omukulu w'essomero lino Songa asimye akakiiko k'abazadde nga batonedde ebirabo. Ayogedde ebifuula Seta High Level Campus essomero ery'enjawulo buli muzadde yandiyaya okutwala omuyizi. Abaana be tulina baali 296 bonna bali bulungi
era baliredde balinda bulinzi lunaku lwa bibuuzo. Songa naye asabye abazadde okutwala abayizi abamaliriza senior 6 ku Seta University olw'omutindo kwe yazimbiddwa. Abazadde tubakakasa nti ekiri ku Seta University kirungi nnyo era abaana mubongere okubaleeta ku Seta University. Namwano Isaac omusomesa wa siniya ey'omukaaga akasizza nga abayizi be bateeseteese obulungi. Abayizi tubateeseteese bulungi nga byonna bye tukola tusoose Mukama, tusoose kusaba. Abamu ku bayizi bakasizza nti ebigezo babyetegekedde. Amasomero ga Seta gonna galina buli kimu ekiyamba omuyizi okuyita obulungi era nga gali mu bifo ebisirifu omuzungu kyayita conducive environment. Maria Nantumbwe ne Sofia Nalukenge bebakusakidde eggulu lino ku Lwabukede TV. Bo abayizi abasini ey'omukaaga ku Standard High School zana bano bawongeddwa eri Omukama nga beetegekera ebibuuzo byabwe by'akamalirizo. Reverend Father Anthony Musala ono abakuutidde obuteetirira bamanyi nti Mukama ali nabo. Okusabira abayizi ba siniya ey'omukaaga ku ssomero lya Standard High zana kwetabiddwako alikulira Justus Mugisha, abazadde, bannaddiini, abasomesa n'abalala. Ekitambiro kya misa kikulembeddwamu Reverend Father Anthony Musala nga mu kubuulira abakalaatidde okwekwasa Katonda bamwanjulire ebyetaago byabwe bavuunuse era bewala okukozesa obubi emitimbagano. Mwegendeze nnyo social media eno kubanga esobola okukulya obwongo n'otobaako n'ebirala by'okola. Wandibadde oyamba awaka n'okwekolerayo ku ssente mu holiday si kubeera ku scrolling. Agambye nti ekiseera okusonyiwa ababakolako ebibi n'okulekeraawo okuboogerako n'okwesigama ku bibasomeseddwa nga bakola ebibuuzo byabwe. Era ne mbasoomooza nnyo ababadde wano abayizi n'abakulu okubaako gwe basonyiwa olwaleero waakiri omuntu omu nga wamutereka mu mutima gwo n'ogamba sigenda musonyiwa biki naye olwaleero lwakusumulula tumusonyiwa ate bwe tumala okusonyiwa abantu tetuddamu kuboogerako awo nno ne tufuna omukisa. Mugisha akulira essomero ategeeza nti omwaka guno bagenda kutuuza abayizi 336 nga bonna bateekateekeddwa bulungi. Wano bali 366 ate tusuubira nti bonna bajja kuyita ate bonna bagende ku university bati mwabo abaana nga 10 baje mu points 2. Ayogedde ne ku makulu g'okuwonga abayizi bano eri Omukama. Apollo Sabiti omwogezi w'essomero agambye nti abayizi beetegefu okutuula ebibuuzo era abasibiridde entanda y'okubeera n'empisa n'okwewala ebiragalalagala. Bwe bamala ebibuuzo bagenda mu long vacation tubakubiriza babeerera empisa ennungi kubanga bajja kubeera mu luhumula almost omwaka mulamba kubanga bibeera mu bingi eno political period. Tubakubiriza abayizi bonna mu ggwanga lyonna tubabeere n'empisa bawuliriza abazadde baabwe tebava waka nga tebagambwe bwe baraze era n'ekinenenyo beewala ebiragaraddagala. Babayizi abagenda okutuula ebibuuzo beebaziza abazadde baabwe n'abasomesa olw'okubateekateeka ne basuubiza okuyitira waggulu. Make sure that the name runs and they remember us as the candidates 2025. Baza Musala oluvannyuma asabidde abayizi bano n'abamansira n'amazzi ag'omukisa. Teddy Buyinza yakusakidde gwino ku Lwabukede TV. Abatuuze mu kibuga Mityana balaze obwennyamivu olw'embeera gye balimu nga bagamba nti waliwo ebizibu eby'amaanyi ennyo ebibalemye naddala abakulembeze baabwe okukola ebbanga lyonna ate nga bibanyigiriza nnyo. Mu kibuga Mityana ebimu ku bizibu ebisinga okukaabya abatuuze z'enguudo embi zibagamba zizingamiza ebyentambula. Munisipaali n'erimu oluguudo lumu lwokka olwa kolansi luyita mu tawuni wakati ate nga nalwo luludde nga terumalizibwa. Abatuuze aboogeddeko n'omusasi waffe Luka Kajiri bagamba nti enguudo zino tezonoona bidduka byokka naye ziremesa ne bizinensi zaabwe. Enguudo mbi wali amazzi negagenda negasala amazzi negalemera mu kkubo okumala omwezi mulamba
tuyita mu bigundi tuwaguza olusolya saana okutomera ng'obadde osabiriza. Abalala okubadde ne ssentebe Bbuye Kibumbi Sande Kafunda boogedde ku buyonjo ne bategeeza nti kukyali kusomoozebwa kw'amaanyi era essuubi balina mu mmeeya addako. Twagala mmeeya w'ekibuga kutereeza ekibuga akiyonye ekibuga kikyafu n'okutusakirira sotuuka ngaffe second division osobola okufuna waneeno nasobola naffe batyamaanyi baffe abeene bava ne basobola okusaka eri abalafu bateekamu okufunira wamu naye nga tuli bubi tusomooza tetukyafiirwako amazzi ebisaaniiko kati wano omwala wali ewaffe amayumba agamu n'okugwa gagudde lwa bukyafu. Munisipaali eno gye buvuddeko yatandikawo enkola ey'okusasuza buli dduuka oba buli maka kasasiro waago kyokka abatuuze bakiwakanya nga bagamba nti basasula era akasasiro tayoolebwa. Tumusasula ne kayonjo tebikolebwa tugende mu paaka kasasiro abeerawo okumala wiikisi nnamba ate kyamagundi meeya alina obituusa ebyo nakuba mulimu. Abalala bagamba nti munisipaali eno ebadde tennatuuka ku mutendera gwa kusasulira kasasiro kubanga bingi tebinnakolebwa. Naye enkola ey'okusasula kasasiro tebaatunuulira baani abalina okusasula kasasiro kubanga ekyamazima enkola ey'okusasula kasasiro nnungi. Divisions tezirina mmotoka zitwala kasasiro kati balina okusooka okulaba nti bakolagana n'ababaka ba paalamenti abakiikirira disitulikiti y'e Mityana n'abakiikirira munisipalite okulaba nti basaka okulaba nti bafuna emmotoka ezisomba kasasiro. Ekizibu ekirala e Mityana ge mazzi agaludde nga gavaako nga bwe gaddako era abatuuze kye bagamba nti balina essuubi nti mmeeya anaddako ajja kubitereeza. Amazzi gakyali kizibu kyanedwa ne drainage ezzennyininyini mbi ate ekyokubiri water harvesting mu Mityana teriimu. Kati mu ekyabeegwanyiza obwa mmeeya bwa munisipaali y'e Mityana bakubeera ku pulogulaamu y'akalulu ku Bukedde TV1 ne Bukedde TV2 okuva ku ssaawa 2 okutuuka ku ssaawa 4 ez'ekiro olunaku olw'enkya nga bataanya ebyo bye bagenda okukolera bannamityana banaaba bayiseemu. Mu gataliiko nfuufu by'emizannyo ttiimu ya Uganda eya under 17 bataka mu ggwanga olunaku olusooka ekkata tutambudde eddakiika 45 tuuka wano tetufunye buzibu bwa fatiigi. Asambi batreninze bulungi balukinze bulungi nnyo balabise bulungi nnyo ennaku bwe zisembera okuggwayo ku mupiira gwaffe ogusooka. Batwaniriza bulungi FIFA ku hoteri tusulako aba teams nga 12 so embeera nnungi exposure nnungi nnyo eri abavubuka naffe ffenna nti buli kintu kitambula bulungi. She Cranes ewezezza omwezi mulamba ng'eneetendekebwa wakati mu kwetegekera empaka eza Celtic Netball Cup ezinaabeera mu ggwanga erya Scotland. Wabula omutendesi yasazeeko abazannyi 9 n'asigazaako abazannyi 15 bokka bagenda nabo. Guweza omwezi mulamba nga She Cranes team y'eggwanga ey'okubaka ng'etendekebwa mu kisaawe ekibika ekya MTN Arena wakati mu kwetekera empaka za Celtic Netball Cup ez'okuzanyibwa wakati wa Novemba nga 26 paka nga 3 mu kibuga Glasgow ekya Scotland. Omutendesi Rashid Mubiru asazeeko abazannyi 9 okuva ku abo 24. Mase Batamuliza, Josephine Bakita, Sera Nanfuka, Brenda Nakazibwe, Linda Muzigo, Cecilia Mugena ne Asina Kabendera. Abazanyi 15 okuli Rachel Nanyonga, Shadia Nasanga, Speciosa Namusoke, Alice Winnie Isoto, Margaret Bagala, Fildaus Namulema, Lilian Achola, Marisera Akero, Glorian Aya, Lilian Ajo, Shakira Nasaka, Shafina Luanja, Christine Nachito, Farida Kadondi ne Mary Nuba bebasigadde ku tiimu eno. Ebbanga lyetumaze nga tutraininga ndaba abaana okubeera nga bazanya bulungi ndaba buli mubiri gw'omwana gumuvinga nti
n'abo mu nkambi olwanyira okutikira degree mu leisure and hospitality management ku Victoria University. Ekibadde kyangu okugatta sports na basketball n'okusoma. Ekibadde kyangu kyo salimba naye alhamdulillah nasobodde okubanga nkigusa era nga nayise bulungi. Fieldhouse azanyira mu Nick ne KI Rangers mu ligi ya basketball ey'okuntiko. Tiimu esuubira okusitulanga ennaku z'omwezi 23 mwezi guno okugenda mu ggwanga lya Scotland. NSSF Hills Run zino ziwedde abantu nga bazijjumbidde bulungi nga muvuddemu akawumbi kamu n'obukadde 100 n'okuyamba okukyusa ebyenjigiriza mu mambuka g'eggwanga nga bakuddaabiriza amasomero agali mu 10. NSSF Hills Run ewedde ng'abantu bagijumbidde ng'evuddemu akawumbi kamu n'obukadde 10 ez'okuyamba okukyusa ebyenjigiriza mu mambuka g'eggwanga nga bakuddaabiriza amasomero 10. Namungi w'omuntu yakedde ku makya okuweebwa mu kisaawe ky'ekkololo okugyetabamu mu mpaka ez'omwaka guno. Enteekateeka y'emisinde gino yagendereddwamu okunoonya ssente okukyusa ebyenjigiriza mu mambuka g'eggwanga era ng'abantu bagijjumbidde mu baddukidde mu mitendera 3 egy'enjawulo okuli kilomita 21, kilomita 10 ne kilomita 5. Abaddusi basoose kukola dduyiro oluvannyuma ne basimbulwa nga basoose aba kilomita 21 ng'omukolo gwakoleddwa Patrick Kayota akulira ekitongole kya NSSF awamu ne ba kilomita 15. Abawanguzi mitendera gyonna mu balenzi n'abawala baweereddwa emidaali nga gibakwasiddwa abakungu ab'enjawulo nga Patrick Kayota wa NSSF. The last one of the ones we did, which was Narua, these kids were studying under a tree. Think of what happens when it rains and you put a new block for them. As like emisinde gy'omwaka guno gyagendereddwamu okunoonya ssente ezivaamu okukyusa ebyenjigiriza nga bazimba n'okuddaabiriza ebizimbe by'amasomero mu bitundu. Bannaffe bano ba NSSF bateekateeka emisinde gino okuyambako butereevu nnyo ku initiatives eziwererako ddala. Ezimu ku zo ziba za kuyamba kugamu ku masomero agali obubi mu kitundu. Ezimu baziteekateeka okuba nti bakuŋŋaanyizaamu ssente ezigenda mu malwaliro agatali gamu okugayambako mu ngeri oba ezitali zimu nga bwe kifaananyi n'okukola awareness eri abo abakozi abatereka ssente zaabwe mu NSSF. Tuza okubeera mu run eno kubanga twagala obulamu bw'abantu okubeera nga bukyukako. Twagala abantu ba Ondia okubeera nga nabo obulamu bwabwe bukyuka okusinga bwe bubadde. Era nga Kampala Hospital bulijjo we are always here and always caring. Bya Uganda ng'amasomero 10 gakuganyulwa mu nteekateeka eno ng'akawumbi kamu n'obukadde 10 zezivudde emisinde gino. Wamu n'ensonga ezo munnaffe atugoberera agataliiko nfuufu bwe gatyo bwe gatambudde. Tukwagaliza ekiro ekirungi, sula bulungi, weraba.